nga ne sente azikola ki azifuna ate tuzifuna kale akatono tukatereke for emergency ne mu Gganda lino osobola kufuna emergency tufuna accident nnyingi nnyo kuba abantu baba mu kusanyuka baba mu kukola ki naye lowooza nnyo kubya mu ddwaliro wali bagamba mukwatako kakadde nga tekalinawo asookerwako bweka. nayina muzeeyi wange yamenyeka omukono ng'ali kasituulu awanikayo ka bbalubu n'amenyeka omukono batukubira awo tugenda tudduka aŋŋamba omusawo we yaali Kibuli otyo bagenda otuteeka omukono mu x-ray nga gukutuse wano omusawo agamba ogukwatako mugende wali musasula obukadde bumeka 3 tugizaawo tusasudde obukadde 3 era bwe wana agamba bannange mwebale nnyo temuba kuba mmwe temuba kuba nze mbadde ngenda kuba omusawo yaŋŋambye obwedda omukono gunnuma muga musawo tutandike tebannampa lisiiti kuva mu ki mu akawunti so tulowooze ku ssaawa eyo envanyuma essaawa eyo embi ze ssente zaffe zisobola okutaasa tuyina essaawa zino gye tusobola okukoleramu kuba bwe tufuna obudde ne famire n'otulako n'omukyala n'otulako n'ab'omu kyalo n'otulako ne investment club yo n'otulako n'abaami ab'oku kyalo tulowooze nnyo okutegekera omwaka ogujja tuyinza ate kye njagala njukize n'abazadde nti omusala gw'ogenda okufuna mu December kw'ogenda okujja ssente ezisasula fees za first term tukirowooze oyogedde ensonga eyo kuba tewali walala wogenda tebasasula ebiri amasomero gatandika January ebitongole ebimu bijja kutebuka ki tebinasasula nga bakomyewo ne mu ofiisi nga tebaddakomawo so omusala gw'ofuna kati mu December muno gupulaaningire nnyo kuba gwe gugenda okubaako ne fees. Nze nga naakatandika okukola baatusasulako 15 ne neerabira nti naziridde 28 kata ngende nkuba emmeeza nti bakulu ezaffe ziriwa batuwa akasente kaffe. So December ali Gganda lino zibu nnyo ddala ku mukozi atali wa bizinensi, ku mukozi asurvivingira ku musaala nga toyinaayo tokoze other streams of income zoyingizaamu kuba weeziri. Mukulu Kaweesa gavumenti yatukoledde obulungi obutagambika nti zino treasury bonds zeziza ku 10,000 ntwalo 10 ng'oinvestinga bw'owola gavumenti ate yo gavumenti bw'ogiwola eyaleero ne bwevaako ejja erina okusasula ejja bw'etuuka etunulira baani ababanja kyoba tusasula amabanja g'Abamiini n'Abubote. Museveni yaligambye byali byaki byabaini naye tukyasasula amabanja ye gavumenti bw'owola gavumenti it is the safest investment naye abantu ayagala kumala kuweza buwumbi. Naye bannange senga mweze mukolawo ze mulya bannange olira naawe okikola otya bwe ne bawo nga mulina embeera z'ekigagga. Pride Akiba Savings Account yetufudde abagagga tuzikuŋŋaanyiza okwo bwe ziwera nga tukuza bizinesi. Naye bannange senga Mwami mujje tugende. Leero temundeka bodi goberera Kuza Savings Zone ne Pride Akiba Account. Pride Microfinance, your growth is our pride. Gavumenti n'ebyessente twetuwola gavumenti gye tuwola ye Bank of Uganda kuba yekwasaganya ensawo yaki ekyo njagala nnyo okisimbeko amaanyi. abakola mu Bank of Uganda tebalondwa kalulu ba public servant so ebintu bye bakola babiggyemu bino nti ebibuzibuzi ebiri mu bantu eyo nti bwe boteeka ssente oba wadde Museveni president agenda ajja leero n'enkya n'avaako kuba ne mu 2026 tugenda kulonda kituufu tuyinza okulonda omulala Tetusobola ebyo byammwe ebyo biki naye okusooka kwa byonna ku bantu baffe abalaba aba wansi eyo oli muvuzi wa booda akola mu katale tebalina nnyo buyivu byawo bw'amaanyi bannyonnyole treasury bonds zino bazitegeere bulungi.
treasury bond okukyogera okukizza muntu wa wansi kwe kuwola gavumenti. Gavumenti ekola emirimu mingi, kituufu. ate emirimu gyayo minene, ekitegeeza byagala ssente nnyingi omulundi gumu. Naye ate bwe tutuuka mu musolo tosasula buli kanaku. Bw'osasula layisi ogisasula omwaka gutandika n'ogiddamu, bajja kukusaba income tax, abamu babasasula emirundi ebiri. Abalingiza ebintu tebayiriza buli kanaku, omwezi bw'aba yokirira bingi kati ebeerawo n'obwetaavu bwa ssente. Mu bwetaavu bwa ssente ejja mu bantu ne bagamba mutuwole tukole emirimu gy'eggwanga, yo bw'ekolekitinga n'ekola ki? N'ekuwa. Naye ate gavumenti si yeekolekitinga, URA yeekola ki? Yeekuŋŋaanya. Bank of Uganda yeyina gye tuyita Central Treasury, National Treasury. Yeringa Ssente zonna zikuŋŋaanira awo, kuba zino zigenze mu nguudo, zigenze mu masomero, zino zigenze wa? Kati yeyina obuvunaanyizibwa. Era ky'oba olaba Bank of Uganda kino yekikulembera okuwola gavumenti nti tulina ebintu osobola okugamba njagala mbaweemu ssente zange emyezi 6. Emyezi 6 eyo treasury bill. Ne mbasala 10 lyange awo. N'obasala 10 lyo. N'obagamba mumpa interest ya ssente mmeka? Nti 8%. N'obalabalamu awo nti 18 lidda. Lidda n'ogamba ezo kanzifune. Ekyo tatambula paka omwaka mulamba. Era kye tuyita bondi yeno eri above omwaka. Above myaka 2. Osobola okugamba gavumenti mbawadde ssente zange miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni 20, mukozese emyaka 10. Mukozese emyaka 10, naye ekirungi ekirimu nti buli mwaka bakuwa amagoba. Bakusasula emirundi emeka? 2 mwaka. Kuba bawadde miliyoni 10 nga bakuwadde ku 17% ge magoba ago. Si zezo emu 7 yimugesonyangu emu 7 bagenda gidividing emirundi emeka? 2. Oluvannyuma lw'emyezi 6 bakuwaayo hafu yaazo. Eyo hafu mba ngifunirawo nga amagoba gongalya. Kagwirawo. Bino ng'ate bijja kunyuma. Kagwirawo. Naye ate abantu mwana wattu balowooza byabasomye. Ate nga tebiriko kusoma. Bw'ogenda mu banka yo katugambe ziri natte gye tujja. By the way, for information, PRIB. Verizonzi kazze. Fuuka bank. Kazze. Information kuzze kugibayisaamu awo. Naye kati bw'ogenda nga mu Centenary Bank, Equity Bank, Stanbic Bank, be tuyita ba primary dealers. Bagula mu Bank of Uganda. Ne bagula bonds zino mu Bank of Uganda. Ne bajja bazisembereza abantu. Kwa zino bank zituuka ku muntu waaki? Bwa wansi n'ow'ekatafi n'owaawa. Zituukayo. Kati gwe ayagala okuteeka ssente zaawo ofuula gavumenti, ogenda mu banka n'obagamba nina obukadde bwange 2 njagala kuwola gavumenti. Gwogera ekigambo ekyo njagala kuwola gavumenti. Nzijja neematira n'okwematira nkutte ne mu nsawo nti nze mbawola leero. Nina obukadde bwange 2 njagala kuwola ku gavumenti yange. Bakuwulira ne bakuwa emitendera ne bakugulayo akawunti eyo ne bakuwa ne certificate. Ate mwana wattu obulungi bwakyo nti bw'oyagalayo ka emergency mu banka yo tebakuzza nti leeta omwana leeta taata. Lumirira ku nnyumba tukuba ekifaananyi. Ono omusajja atuwola n'otuwola. Awola gavumenti. Certificate yo yennyini gye bakuwa okuwola gavumenti gy'okwesanga omusimu. Olimba. Ng'ofuna kasente, ng'okola bibyo ate nga ne ssente zo zikola ki? Zijja. Naye ate ekirungi ekiriwo ne wagamba nti mbaze gavumenti emyaka 2 n'ogamba nti era njagala ssente zange. Mbakooye njagala ssente zange. Enkeera ziba ku akawunti. Enkeera ziba ku akawunti. Bino byonyumya n'owa boda n'owa katale alaba abisobola. Nina aba boda eyambulako nga tunyumya, omanyi tunyumya nnyo aba boda banyumya. Balumbozi baba nayo. Naye kye mbasaba balekere okumya ne bakyala baffe. Banyumya nnyo n'abakyala. Ndowooza be babanguyira. Babawa emboozi. Naye nali nnyumyako naye n'aŋŋamba nti ye okuva ku makya paka ssaawa 4 asooka kukola za saving.
eyo omutwalo gwa saving n'agutwalayo mu kibiina n'agwawo mu kibiina. Kasita amala omutwalo n'alyoka akola ezo banaalya ewaka, olunaku luba luwedde olwa saving n'akola n'ez'amafuta aganaasulamu naawe z'anaabiramuko ng'omusajja. Ekyo kyakikola buli kanaku. Bw'oba owa boda osobola osevinga omutwalo buli kanaku. Naye twagambye nti bino ebintu teweetaaga na kubeerayo nti nga bw'ogula boodayo n'onoonya omwana leero tansasudde, leero ansasudde, leero omuntu oyo simulaba. Omutwalo gwo ogusevinge. Bw'osobola osevinga mutwalo buli kanaku ewiiki ze emitwalo 5. Tegeeza okugenda okumala omwaka ng'oli mu kakadde plus katwale gavumenti ole gavumenti yo ekuwe amagoba ng'ate osigadde ovuga booda oli taataaga ng'ate amagoba gawerako. Ekyo abantu tebaagala kukola, abavubuka abantu bagamba babawaayiriza okukola bakola naye mbu buli kalimu ke bayiya agala nfuna nnyangu, kufuna mangu, nfuniramu wobwa ate lutambulira ku muzita ki mid of money currency ziri mmeka 3 naye abantu bamanye neesembayo ate nga si yenkulu esembayo yeeriwa z'essente naye zino ezisooka 2 zenkulu. Otyo tutambulira ku budde, time kitataddemu budde tosobola kifunamu. Kituufu kitegeeza obudde ki tuvula batusasula wano tuba tuzze wano okukola bakugamba ogenda okukola okuva ku ssaawa mmeka 2 paka ssaawa 10 basasula budde. Kituufu ko amanyi between there ky'obakoledde ku bagenda okusinza okukola amagoba azzeeko akasente bakole ki bakusa. Ekyokubiri era ekikuba ennyo magezi. Abantu tebaagala kufuna magezi. Kati bwe njogera ku treasury bill, treasury bonds oba oyo atayogera biki ebyo byannyonnyola. Awuliriza bwe njogera nti osobola okufuna expenditure box n'oweekyeki nga ky'ospendinga tawuliriza kuba tayagala magezi. Bwe nkugamba nti mu kulima bw'oba olina ebibanja ewaka ettaka erimu ensiko eryo erya famire genda olisimbemu emmwanyi, genda olisimbemu kokowa, ajja akati yakasimba mmeka? Tayagala maki? Tayagala magezi, ayagala ssente. bajja ng'oyo afuuse motivational speaker. Ffe tunoonya ssente, naye ng'okufuna ssente olina okuteekamu obudde, olina okuteekamu amagezi n'olyoka ofuna ssente. Omugagga omu eyo yansekereranga nga tulaba tukola n'agamba bannayuganda nsanyusa nti olema okusacrificinga emyaka 4 okikuze business ozimbe bizinesi eyiyo n'odedicatinga emyaka 3 okukolera omuntu. Ekyo nakyo nno emboozi ndala. Eyo nayo mboozi ndala naye ate yali mutuufu. Naye nga ye saving eyo gye tugamba nti bw'oba okola nti emirimu gye tukola it is a means to the end. Makubo ge tuyitamu okutuusa ku ki? Ku nkomekerero ya buli kimu. Naye abantu abasinga bw'afuna akalimi ne bamuwa obwa manager n'owano bw'olaba manager Abedi wa research yalowoleza ekitongole, naye bw'omubuuza n'ogamba njagala weeyanjule nga ggwe Obedi ogweyo nga totaddeeko pride awo ng'afuna akatebe k'emabega dwalajjaawo naye asajja njagala yeeyanjule nze Abedi menya director w'ekitongole transport ki era w'ekitongole kitaka naye ate nannyini w'ekiduuka kye muyitako wali ate obudde buno obw'emisana bumalako mu pride. Nze manager research mbaagala nnyo abo, naye bwe mbabuuza ebibuuzo ebyo naga weeyanjule nga totaddeeko pride agamba nze Abedi. Alina abaana bameka? Omusajja bamukubye nnyo n'omukyala simukubye naye yerizala tasobola ye reality ekola ki? Eriwo nti bwe tuba tukola tukozesa emirimu gino as a means to the end. Olina okubaawo n'ekiri ekikola ki entikko y'obulamu gy'oyagala gy'ogoba. N'ogamba nti kati nfuna obukadde bwange 4 ngenda kwerumya nja kuteekako million mmeka? 2
kuba omwaka guno njagala tutandikawo kino kituufu ngaziyo ku kunyingiza n'okikola. Nalina omusajja y'omu ku bagagga kati wano mu tawuni awo mu Kikuubo awo, naye yaŋŋamba yali atandika okusuubula e Kenya kati asuubula China. Yaŋŋamba baagenderanga mu bbaasi naye ng'akasente k'agenze nako kamala bumazi. Atambulako kuba yaŋŋamba baasuulanga mu bimotoka bye bagenze ebitransporta abaleetera ebintu nga bw'atuuka eri n'afuna bamutransportinga ne bamukola ki? ne bamusuza n'okumusuza omwo mu kimotoka. Bamusuza n'omusuza. Naye yaŋŋamba ng'omukyala amusibira emigaati emeka? 2 Entakke obadde novo n'amuwa n'akadomola k'amazzi nti mwami weeraba oluge weeraba. ataalukutambulire. N'agamba n'obeera ku mazzi n'emigaati gyo era ogenda otuuka emigaati ogimalawo 2 komyewo e Uganda. Era agamba ebyo byali biseera bye twateeka bino ebiki ebinene. Kati essaawa zino ntambulira mu nnyonyi ogende China, bwe njagala e Dubai ngendawo, amawoteeri nga zimbye, bwe ŋŋaa sisule waka era ngenda kusula ku woteeri yange nkikola ki? Because twasacrificinga kati akaseera kano ke tugendamu lowooza nnyo sacrifice gy'olina. Abavubuka nga tebaagala bya sacrifice. Anti lyeryo eggwanga lye tuziiye ng'abantu baddukadduka. Akasente kaakalaba wali gwe mugambe kasevinge kose hafu yawo. Okutereka ssente awo ozirabewo bulabi. Abaagala okulabako ssente beerabira obugagga. Gwagala waliwo abantu ababeera awo nga ye ayagala ateeke ku akawunti alabeyo nti alinayo ninayo 5 gaago era gakebereku naye nga talina pulaani yaago. talina pulaani yaago. Ssente nabagambye mujaasi Ky'omutuma kyakola. Bw'ogamba nti giteeke mu bakyala ejja va baleetera. bw'ogamba ngende ngiteeke mu investment ezaale egenda kuzaala. Abakwata ku cupa Bw'ogamba nti giteeke mu mwenge. ojja guwuuta ogwa buli kika. Nalina mukulu wange bwayisaawo ku litalita bayitawo ku litalita olwo baatuuka yabagaba bonna baavu nga igo yakajja Kamunye kamunye nga yakajja ne bagaba bonna baavu naye balina ekibiina kyabwe bakiyita B13 agamba B13 munaabagamba ninamu ki ezibagulira cupa lita emu wali baali bagula litalita ebanywa lita bwe yanywa mu lita yiga engeri gyali omukambwe atuukirawo ku mutwe ate bagamba oguli ku mutwe gwegulamu za akasente ke eziri mu nsawo ne yeesumulula. babongere lita yatuuka ewaka nga tamanyi ngatto gye ziri, tamanyi saati gyeri, naye gy'agenda ewaka waliyo abaana abakulu. Kati n'oswala emirundi 2 ku kyalo gy'oyise tomanyi oyiseeyo otya. N'ewaka n'otuuka nga taata yagenze ng'akomyewo kisassala. tuleme kuba tutyo. Omuntu abeera mu bbaala n'akeesaamu eno Uganda agenda giyita ekisi. Kinseeyo yatutama. Kuba toyinza kuba na ssente tuba pulaaninze era ongenda sula mu bbaala ne ssente zengenda okusibiramu ze zino. Ekitegeeza bwe ogamba nti nsuze mu bbaala ogenze mu ki? Oyingidde mu birala. Ate bwe kirumira nno w'osula mu bbaala bw'otuuka ewaka bakeera kuwa lisiti bw'eti Nti bino tebiriiwo kino tekiri. n'omwana gwe baagobye n'akola ki? Omusanga yakomyewo. N'olaba oli w'ebbaala n'otandika mutunuulira bubi nti yatutte ssente zo naye Teyazikuggye mu nsawo. enkwesa ya ssente So that financial discipline gye twagala tubeere nayo mu festive season eno mu Uganda lino tubeere ne financial discipline eyo. Ogambe nti bw'oba onywako weesanyusaako ngenda kunywa eccupa zange mmeka? 2 bwe ziggwawo siibula. Omuntu azze agambe wabo bakongeremu raawundi ŋŋaŋŋaana. Ekyobwere si kya bwereere. Bw'agamba bakongeremu raawundi se naawe ogenda kuzzaamu raawundi. Oli mugagga atuteereddewo. Ebyo bikolwa tebikyakolwa nno kuba ssente zifuuse enzimu. Abagagga mwami Kibira totulemesa kunywa eccupa zaffe nga bazituwadde. Naye akuwadde ekyobwereere akwagaza ki? Musanyukemu awo. Omusajja aleese kureti mugirinyeeko bwe muti. Kisaanukula ccupa ku Nkyagenda kusaba ki? Nze mmanyi nnyo ebikola nnyo mu politics. Mu politics omusajja ajja n'akuwa
obukadde 1,000 nti nkuyambyeko mu campaign. Kumba alina kyabala wali. Olumala okuyitamu nga Nze nkugamba eyo tenda gimpe. si ttenda, Hey. nkwagaza kino, nkwagaza kino, nkwagaza kino. Olwozukuka nti ssente obukadde 10,000 bwe yakuwa tebwali bwa bwereere, tututwale mu normal life. Bwe njja ne nkuwa, bwe ngenda mu kyalo ntera okubaako mmwe tuulako we bakuŋŋaanidde. Naye nze ekiba kintuttewo, sinywa, naye kiba kintuttewo njagala kuwulira biri cheap, eyaweddemu, eyakoze atya, babinyumizaawo ku mwenge. N'obiwulira. Nze eimu yange. Naye kati bwe nnaabagulira omwenge njagala basanyusa. Ye eimu yange, mwete, mwogere ki? Akakodyo kakozesa ako. Kalina ono akakozesa ako wanva bawe. Alina kyakwagala omwami Kaweesa. Gwali oba oyagala information. Mpulira. Kutomanyi ono kyakwagalamu. Nti gundi ettaka lyalitunda. Kwe ng'omanye ninayo ezange kwe yajja kunguza kumpa. Agamba nno 800 naye ne boogera n'10. Ku bwavu bwaliko. Ayitwala. Kati otwewala obutabwala ttaka lyaffe ku myaka bukadde 10 800. Tegeete ennaku ez'eggandaalo zijja era zigenda kukola ki? Lugenda kuziba lukye ng'olunaku lwonna. Naye abantu basipendinge obulamu bwabwe mu bintu ebiri productive. Mu nnaku zino ez'eggandaalo tudda nnyo eri Mukama. Kituufu. Tudda nnyo eri ki? N'ababadde tebasaba lwe tugendayo. Era nze kyaki bw'otakeera Krisimansi olina ssabira ku lubalaza oba mu ddinisa Faazi olingiza mulingiza. omulingiza bulingizi, naye olw'okuba abantu baabala nti z'ennaku ez'okukola ki? Njagala tusabe planning ogenda mu bbala overnight gy'eri. Tugende mu overnight. Nze nina akakodyo kamu ku ssekukkulu eno ngenda kuba nkola. Nze ke kakodyo ke nataddewo. Ndi busy. Ate ebyokukola bingi. Ebyokukola bingi ddala ku bantu abakola abakozesebwa, kuba wano tuli mu kutembeeya budde. Tuli mu kutembeeya budde. Kuba bwe nva ku desike yange eddakiika 3 mukama wange aba akuba. Nasinulaawo eddakiika 3 sikola ki? Sikulabawo. Olw'okuba tutembeeya buki? Budde. Pride yagula obudde waffe. Kituufu. Naawe obudde obwoyina bw'osigaza ng'omaze okutembeeya, kuba otembeeya essaawa 8 olunaku lulimu essaawa 24. Nti eziddako awo ozikozeemu. Ozikozeemu ki? Ekinaakusobozesa okuva mu kutembeeya obuddemu. Kuba anaagaggawa naggambye ssente mu biseera. Anaagaggawala olina kugula biseera byabalala. Si balala kugula bibyo. Kugula biseera byabalala. Ku ssaawa eno ffenna tukyali baavu nga bwe tweraba wano. Kabisa. Ate leka kutumalamu nnyo maayi. Nabadde eta jo nabadde nva ku bino bakola graduation ez'abaana okuva mu top class bagenze mu nursery. Nabadde nkoma mu mmotoka muwala wange n'ambuuza nti tubadde tukoze skiiti nga batugamba nti mu nsi nsaa tewaliwo classes mmeka? 3. Abaavu, aba middle class abali awo si baavu si bagagga, n'abagagga. N'ambuuza ddali tuli mu kiraasi ki? Omwana n'atunula ku mami. Tuli era tuli mu kiraasi ki? Otyo wamuzzeemu. Nange tegenda ne mugamba negguluza tuli mu kiraasi ki? Omwana. Aŋŋamba tetuli baavu. Naye ate ddali tuli mugagga. Nga naye akiraba. Tuli mugagga. Ekiseera tuli mu myedaawo. Bwe tuli wala osobola otwala mu ddwaliro. Emmere tugifuna ewaka. Akamotoka okayina. Piiza omusasula. Ne piiza omusasula ekiseera tuli awo wakati. Naye ate nze abagagga ndaba bavuga nnyonyi, abagagga ndaba bagenda ku holiday. Balina emmotoka nnene ku yiiyo. Yayogera ne ku Lamborghini. Kaga abaziba parking naye toziyina. Ddali tonatuuka wa? Tonnagaggawala. Mwana muki? Muto. Yakola analysis eyo. Kati naffe tuddewo omwana yagirabye. Weecwacwanire mu bwavu. Olina okubuva. Tulina okwemanya nti kati ndi mu kiraasi ki? Era nzira wa? Bw'onategeera ekyo ogenda kunywa omwenge mu December muno. Bw'onategeera ekyo nti nina kyengoba. Ate njagala nkuwulira abantu abagaggawala
ensi yonna oba abantu abataba na bizibu bya ssente, ensi yonna bwe beetunudde wano, tunula wano. Lwaki otunula wano? Ensi yonna bwe beetunudde mu kusipendinga, tunula mu kunoonya. Mu kunoonya ki ekitundwa, kuba abantu basipendinga baagala ssente. Ekitegeeza bwe bagenda okutunda obuntu bwabwe. Nti bw'aba aspendinga ate kuba ng'alina kyaspendingako nze kankinvestingemu. Kyova olaba ssente ozikola emisana N'ekiro. Omuntu aba yeebase ng'eri ku woteeri bacekinga in, baleese ssente. Gwe weebase ne ku makya ogenda kuzisangawo. Aba yeebase ng'aba night shift ku factory bakola, ye nga yeebase. Ku makya ajja buzza ku balansinga nti tukozeewo ttani mmeka Mpulira. kwe kukola ssente emisana N'ekiro. naye tetwetaaga ssente nnyingi, weetaaga kutegeera ddi bwe tukozesa ki ssente. N'ekirala okwewala amabanja. Amabanja bageewala agatali necessary. Amabanja agatali necessary bw'ogeewala, first of all tokkiriza kusasula bubi. Bw'oba weewoze ebbanja lyange mwami Kaweesa, lisasule. Eryo liveewo. Lwaki olisasula? Oteekewo omukisa omulala nti bw'onooyagala oluddako kuteeka mu kintu nnaakuwa, Ng'omanyi ndi musasuzi. Naye bwe nnaakuwa leero miliyoni 5 n'ombuusa bibala n'onomu tuzivaako, ne tuzivaako, enkya ojja kujja. Naye ate si nze nzekka agenda okumanya tusasula. Nina abandi Oba guba gufuuse muzeewo. Oyo W'ozimuweera owe. mwami Solomon, togezaako. Yakadde ayagala mmeka? Nti 5. Togezaako. Naye nze nsasula. Naye nze nfunta osasula. Ssebo. Ky'oba olaba bakyakola ki? Bakyampa. Bakyakuwa. Kati twewale ezo badde ate ne bbanka yakifudde kizibu. Bw'oba olootako okukolera mu bbanka, buli mwaka bakebera CRB report yo. Mabanja g'ofunye ogasasudde otya? Financial discipline, integrity. Abantu bonna, abagagga bonna, abayiseewo abavudde mu bizibu, bw'afuna ssente azisasula. Naye ate era abagagga be bamu kuba mu maaso eyo tujja kuba twogera nnyo ku by'amabanja bino. Waliwo omugagga eyaŋŋamba nti ye bw'aba talina bbanja awulira nga tafuna na maanyi gakola. Anti kino kye ggamba nti ye ekimupushinga, abagagga bagezi, ekimupushinga kiri kimu, nti agenda kuzimba ekizimbe kino ayataddemu wadde 10 ekikye. N'agamba Pride mpa ssente biliyoni 4. Kizimbe kiikyo n'akizimba. Ye akozesa ssente ki? Zizo. Ezize zikola ki? Zitudde. Zikola bira tezitudde. Yeye. Bw'ogendako omu ku bagagga, ogenda mu bupakiro obutono mu conference eyo ng'atuddeyo. Yeye. Jans. Muffe abatono. Mu bafakiro obutono abwina yabuteekamu. Bayita bayimpoota abeekalakaasa olw'omusolo. Nga yeewuuyo. Bagamba b'amasomero abawakanya gavumenti Ng'atudde wali gavumenti etuggyako omusolo mungi. ng'atudde wali ne weebuuza ono akola ki kikyato. Tutuuka n'obbayita abafeeru omusajja buli wamu Era abeerawo naye ng'akirimu. Yeye. Nali nnyumyako n'omugagga Drake n'aŋŋamba the business gy'ogendayo olw'omukaaga naye ate taamu nebbwako noggyayo akawungu ng'amakuba. Naye Arcade ogizimba n'okiteekamu biliyoni 10, collection gy'okola ey'omwezi ng'olina zirikavalinga oluvannyuma lw'emyaka 12, n'agamba naye agenda okubeera paka myaka 12. Ekitegeeza eyo si investment yo. Otereseewo buteresi ssente zo. Z'abazzukulu. Si zizo, agenda kumala myaka 12. Anti era oziteresaawo. Z'abazzukulu si zizo. Kati bwe tuba tugenda gundi mu kutegeka ssente, financial discipline eno n'okulaakulana, tulina okuba tuteeka mu biki? Tuteeka mu ki? Ssente zaffe.
n'ekya tulina embeera y'obudde ekyuse. Nayo kikulu nnyo ng'oteekamu oyinza okufuna kalooni n'oseevinga obusente bwo n'ogenda ozimba akazimbe mu Lubigi. Oboolyawo nga nnemeekedde. Kamenye. So abantu balina okumanya nti ebintu bikyuse, ebintu biwuliyo. Ensi eyogera, mbeera ya budde ekyukakyuka. Katuli ekyonoona obutonde bw'ensi tokigendamu kuteekamu ssente. Kituufu. Nina mukwano gwange yafa pressure. Lwaki? Yali musuubuzi kayingo ow'amanda. Eyo mu Northern Uganda. Yaliko ne ku vidiyo nga bamukuba embooko. Ewe. Abakulu beeyo mu Northern Uganda. Nga baga lwaki mutusaayire mbooko n'enyooka. Fuso bakwata mmeka? 4. Bwe yadda wano e Uganda hypertension, bwe yadda ne Kampala hypertension pressure. Nga mufu. Teyategeera waakuteeka ki? Ssente. Ebintu ebyonoona obutonde bw'obudde naye tubyewale nnyo. Tukola investment tugamba zigenda otuyamba mu bukadde, zigenda otuyamba mu ki? Mu maaso. Naye byonna bw'oba tolina bumanyi bwayo, bonna abamanyi bakole ki? Bakuwa buli. Ye kalensi gye nagambye amagezi. Ate era naffe tulugira nti amagezi muliro. Wako ogakima wa munno. Kati embeera eyo taata. Okay, mu kumaliriza. Ssekukkulu abantu bawe ekigambo ekisemba. Abatuuliza baffe tugenda ku celebrating amazaalibwa ga mwana wa Katonda. Naye bwe tuga celebrating tumanye ebintu bino wammanga. Olunaku terugudde bugwe. Tubadde tulumanyi. Olunaku tulwetegekera emyezi 10 12. Saagala olone ssente nga kiringa ensi ekomeredde. N'abazadde ate nga ffenna tuli bazadde tegere nti akasente ke tufunye mu December kwe tugenda okulya Ssekukkulu ke kasente ke kamu ke tugenda okunja twale ku ssomero. Kituufu. Nze nandisabye abazadde teekawo akasente akasaamusaamu abantu mwenna. Naye oba tusobola kwekuuma amasomo tegagaana. Tolawo ka fees katwaleyo. Osigazeewo akasente kali akanaakunyigiriza okubeera mu budget yo. To live within your means. Oleme kuspendinga million 3 ng'ofuna 6. N'ekirala nja kuddamu kali nti toweefuula muzira Mu kika. nti gwe olina okulabirira ekika kyonna. Kolako ekisoboka ne bw'onookola otya togenda kusanyusa buli muntu yenna. Kituufu. Era waliwo gw'ogenda okuwa ssente n'aŋŋamba ajja kugamba yeeraga n'obusente. Alowooza ate ne 10 mbadde sirina wa kugijja. So kolako ekisoboka naye ekikulu kyonna sigala ne busobozi bwo. Weewaawo. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege oyo abadde mukulu Daniel Kibira. Ebyensimbi abitegeera ndooza muwulira tujjanga kuba tumufunamu often okwongera okututangaaza twongere okutegeera. Tubadde tutunuulidde Ssekukkulu. Kale nange njibaagaliza bannaaye nga nnungi ebeere ya mirembe okutuusa omulundi ogunaddako. Mukama Katonda abankuumire.